Abakkiriza ba Katonda nga bakulembeddwa mu Pastor Omusumba Bujjingo wa House of Prayer Ministries International bakabiridde Katonda ku lw'embeera ya Ssaabasajja Kabaka. Basabye nga bawanisa ekifaananyi kye era nga bino bibaddewo ku ttaka ettukuvu erya Canaan Land mu Kikooni e Makerere. Ekitiibwa kya Buganda kyavaata naffe tukikuumenga. Abakkiriza beeyongedde obungi mu kusabira Ssaabasajja Kabaka Katonda amusuuse okusaba n'okusiba kuyingidde olunaku olwokubiri ku ttaka ettukuvu erya Kanani na buli muntu gy'asinziira okukwetabamu nga kufundikirwa ku Sande ya Sabbiiti eno. Ffe tulina point of contact, tulina kifaananyi kya Ssaabasajja nga tukkiriza Mukama tinewankubadde nga ffe tulina ekifaananyi naye Mukama gwe omuntu yennyini ali mu mikono gyo, obeera buli wantu wonna. You are omnipresent. You are omniscient. You are omnipotent. You can do everything. Ochikoleko Mukama nge taata. Otuwonyese Kabaka. Abakkiriza beegattiddwako Omusumba Bujjingo owa House of Prayer Ministries International ne bakowoola Katonda nga bawanise ekifaananyi ky'abeene amwongere okumusuusa n'obulamu. Zabbuli 61 olunyiri olw'omusanvu Bayibuli egambye nti oteeketeeke ekisa okumuwonya Mukama. Teekateeka ekisa Mukama okuwonya Kabaka Ronald Mwenda Mutebi Mukama. Sazaamu byonna ebadde birumba obulamu bwe. Sazaamu byonna ebadde bitawaanya obulamu bwe. Ayi Kabaka w'Abakabaka, omutondemu Mukama ebipya, omutondemu taata amaanyi, omutondemu Mukama amagezi. Omusumba Bujjingo asabidde omutanda ng'asinziira mu Zabbuli ey'enkaaga olunyiriri olw'omukaaga n'ategeeza nti Katonda ayogera ku myaka gya Kabaka ssaako n'obulamu. Psalms 61 verse 6 to 7. Olyongera ku nnaku z'obulamu bwa Kabaka. Emyaka gye giribanga emirembe emingi. Eriyo bambi abatategeera bye tuliko era nga ne service n'okusaba n'okusiba tebabitegeera. Naye kiba kirungi buli atabitegeera n'omubikkulira n'omulaga. Siffe tusoose okwegayirira Katonda ayongere Kabaka obulamu. Eno Bayibuli nkulu ku ffenna tewali ayinza na kwogera bituufu nti yatandika mwaka bwe guti. Basikolazi bye boogera baba bateebereza n'ebimala ne bibeerawo. Ategeezezza nti bangi bayinza okulowooza nti okusiiba n'okusabira Kabaka bamala biseera ne Katonda atunuulira okusaba kwabwe. Omanyi bw'osaba ng'ate olina ennyiriri owulira ng'oyongedde okuguma kubanga Katonda akolera ku kigambo kye. Si Katonda yekka na buli muntu gw'olina ky'omwagalako oteekwa buteekwa kubanga omanye ekigambo kye. Atakuwanga kigambo tolina bw'omupaaluukirako. Halo? Atakuwanga kigambo tolina bw'omupaaluukirako. Atakugambangako nti nkwagala oteekateeka otembaga naye. Ayongeddeko nti mu kusabira Kabaka abantu bangi abalina endwadde ezitali zimu basumulukukira wamu naye. Tulangira obulamu mu linnya lya Yesu eri abantu bonna nga bwe tubulangira eri Ssaabasajja Kabaka abeere mulamu n'abantu be bonna babeere balamu mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Amiina. Zikubira waggulu zinoge mu linnya lya Yesu. Mu bubaka bwe akubiriza abakkiriza obutatya bizibu kuba kano kaba kabonero akalaga nti mu maaso waliyo obuwanguzi. Era omuntu omuga nti kati vaawo waludde ng'abuuze kati ngenda kukolerawa. Naye Katonda bw'aba apanze ng'olina w'olaga by'otalina y'abirina. Ebiwandiiko by'otalina y'abirina. Obuyigirize bw'otalina y'abulina. Olulimi lw'otamanyi Mukama y'alulina. Gwekkiriza bukkiriza ogenda kuba woli ogende waddako. Mu kusaba kuno Omusumba Bujjingo ategeezezza nti waliwo omukkiriza waddeyo obukadde 22 obw'okuzimba ekkanisa ya Mukama eya Pentagon ne yeebaza abakkiriza olw'okuwaayo olw'ensonga eno. Omuntu omu yakuta obukadde 22. Zikubira waggulu zinoge mu linnya lya Yesu. Olw'eggulo lwagenza okuzibwa twabadde tukyagera ku mwami w'e Kapcholo yabaddeyo emitwalo 5. Omu n'akwata obukadde 20 n'abutwala ku account House of Prayer mu Bank of Africa. Bibadde mu kusaba okwamalya g'ekyemisana ku kanisa ya House of Prayer Ministries International esangibwa Makerere Kikoni ng'okusabira maaso moji Katonda amusuuse kugendera ddala mu maaso Sabbiiti eno yonna. Byetumwebaze Godfrey
Soroti TV Omunyo. Tuchikumenga